ssente okuva mu gavumenti kyova olaba omunyigiriza naye ate nga wafuna naye yafuna so lwaki tewamuwa kivulu kye ng'ate enkolagana yaliwo nti mulina okukkaanya naye wekyambale kivuddewo mwalina okulamu ne mukwatagana kituufu kyekiro wafuna ssente tewafuna nange nakuwadde ekikulu gavumenti tempangako ku ssente era bwewabeera nga waliyo omuntu eyampa ssente nga gyali aleeta obukaka saafu nakuwadde ekikulu sifunangako naye yafuna ssente mukisegere bamukompaseti ate bwe bamukompaseti nali musuubira okunsasula kuba namukubira nako namuga muganda wange bakuwadde ssente nange mpa balansi wange naŋŋamba toddangamu n'okunkubira najjako okay tugende tusoke bavabira ninze kusaavingibwa omusango sinasaavingibwa bya lugambo ndaba ayugira lukyali babu singa nasaavingibwa n'omuyinako obuzibu bwonna the highlight of the night is omuyinako okunyononera linnya sofa nze ndowooza bannayuganda balina kunsabira busabizi na kwebaza Grammy ogende ku social media but fe abantu tetulina maanyi galonda zino awaadi zirondebwa bannamawulire ba media zirondebwa bayimbi zirondebwa ba producer academy okibanyonnyola nti babawo komiti y'abantu nti eri ku ekyo nesensula okusensula ne bagenda nga balondalondawo ebityabwe kirise siza papa tugendewo omukulu ono asobole obuuza ekibuuzo kiba ekyogewa mukanda wa God Save. Okay, abandeta musoka Eclipse International era nga nva waleere ku Magic 100 FM era nga nkolera Gagamero TV. Natwala omukisa guno okulaga isano lyange ku lw'abasoga bonna abatali represented wano nti tuli basanufu eno okuba nga ensi yaife ogiteire ku idaala eryawo igulu. Our brother Matt B, you're so welcome in Uganda. I wish you go and visit Lusoga. Do you know the source of the River Nile? Yeah, but you need to go, before you go back to America, you need to go and check out the source of the River Nile. Eddy Kenzo, wewaleta BET Award, abayimbi, ba legendary artist abamu bavaayo, ne babako bye baayogera nga bagezaako okulaga nti nedda. Saawa zino twalabye nti abayimbi bonna together bavuddeyo ne balaga One Love. By saawa 3 buli muyimbi yabadde amaze okupositinga. Kino kitegeeza ki eri gwe ne music industry at large? Just nsaba okutwala akakisa kano okubeebaza. I thank all the Ugandan musicians, to all the East African musicians, to all the African musicians, to all the world artists, musicians. I appreciate balukusigira ddala abeeka beebaza okuba nti mwavuddeyo ne mulaga obulamu. Awaadi eno si yange bwongo, ya buli muntu yenna amanyi ekitegeeza okuba nga tubeera ne fulaga yaffe okubeera ku representing colours. Olwaleero Uganda eri nominated for Grammy. I think it is the first of its kind in the Central and East Africa. Wakuba bingi ebyogerwa abantu nabirine go to the real facts. Central and East Africa, it's the first of its kind. Thank you so much, Uganda. Thank you, all artists. I appreciate it. Era olwaleero bannamawulire n'abayimbi ne bamaneja baabwe bategekedde ekijjulo olwa evening ak'okunywamu ekikolwa kitamashega kiri beyala nga wakava ebulenga bategekedde ak'okunywa ak'okulya tunyumyemu twebaze Mukama olw'okubanga industry yaffe bano etuuse kubanga kino kigenda kubeera mu rekodi mpaka nti Uganda kugamba abaana bagenda kuleta polizikolama eziwera 2-3 kubanga kisobose. So there is no way we can't celebrate. Bannamawulire balwanya olutalo lunene okulaba nga batuusa music industry wetuuse abo naddala ba entertainment wadde nga tufunamu obuzibu nabo naye abali awamu bayomba olaba oyamba okwata ozaalakanako katolo bayisaamu oluyi kitegeeza tetuyinza butafunamu butategeeragana lwansonga benda bandi mumperedde akatebe wano tukwaniriza pakabos kati lwanga benda kyakoze. This is amazing, my brother. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot. So
nga bwe gambye nti abannamawulire bakoze nnyo kuba wadde nti nno olumu bavaako naye ate babeerako nnyo era ensonga kituuse wano singa twali twagalana singa tetutuula ne tunyumyamu olwekyekera so nasazeewo bannamawulire naddala aba entertainment okusinga bajje wali tunywemu tulyemu tunyumyemu n'ebyonna bituzeemu nga tusoowagana wano nawali tubimalewo nga tuselebratinge it's okay tesaetaga mutyena kwetonda nze sina gwe nnyingidde kuba kino kye twatuuseeko kubanga okyayina akakuku ku mutima nokubiina bonna ne babeera baani ne babeera bakasuku ne basendi bayisa ate baagala nnyo mubaleete bajje tunywemu ku lwekyo abayimbi bange nabazze mbadde benaŋambye abantu wano nti nategeseeyo kakokutero oba kakijjulo mwetutuule abayimbi bannamawulire tusanyukireko kama olwa kino kyetutuuseeko kubanga kino si kyange ng'omuntu kubanga bwetunuulira kategori za global basindika ennyimba ng'emitwalo 3 enyimba emitwalo 3 consideration ebeera mu nyimba okuva ku 3 mpaka 2 consideration and when you get considered you celebrate. Consideration alone is enough, but guess what? We are in top 5 now. We are actually on the award. And anyone can win. The moment you are nominated, you can win. So we really need to celebrate this together. This is China. Yes, now it's the challenge in this is my first nomination. I think it's a global. Award is a man new, and it's my first nomination. And give God the praise. Stay breathe over the stadium kumale win nataba mu kigambo neki kyokka ate comedian akola comedy nga tayongedde yekusajja engayinza okusesa nga tabudde mu kigambo sifani asitakuwendongo but is a very good producer and bino tuze tubirabako because I remember when I was working with Stay in a frame of pause mwaka ki 2017, we had the most nominations in Afrima. I was nominated around 8 times. Yeah, I was the most nominated in Afrima that year. And Kusei won Afrima. He has it in his studio. The first of its kind in East Africa producer to win Afrima. So, kino kyakubiri kino kinene kya Grammy. Naye nakiri kyali kinene nnyo. Bamulanga n'akaaba amala emiranga n'evulugula mu ttaka n'okutasirikawo so kino bize bibaawo Mukama akola ebyamagezi so you deserve it. Twanirize paka boss katono nnyo Eddy Kenzo because ndoza after paka we shall be winding down kakati just katono nnyo ngenda kuzayo katono yesterday interview ne Luuba yayogedde ownership era kyenjagala kibeere clear bannamawulire yagambye festival was this because his idea tekisinga omukaabya I want something we want to celebrate for eternity nti naffe tulirawo tukidefending when you're gone because I believe this is your dream so whose is it is aina entitlement kintu ki kugula show nkyogera mu linnya lyako nze wange nyinayo kamera ate ne footage mba naye soogera byansimattu otegeera nemugamba nenda nze njagala kukola festival otegeera nabanga atakitegedde nenkimonyola nakibaayi otegeera netukitandika twakola agreement nze yaŋŋamba nti ekikulu ekyo kinna kintu kyetugenda okukola kinene lwaki tondisee nekikola bukozi mbanga mutandikedde nemugamba ojja kumpayo ku ssente nsobole okubanga nzizaamu badansa galasozi eki netuteesa emirimu 140 nampaako emiliyoni 4 yampaako emiliyoni 4 eyo sho bakisazaamu gebulayo wiiki ndowooza ennaku 10 nga kasente nakazanamu ddala 7 days nazizaamu na double rehearsal nabiki agreement yalina okumpaako 50% teyampa 50%
he breached contract number 1 already. Ati awo ne tuvaawo on show yasazibwa gavumenti President Museveni COVID sinze awo basi kyabangibwa kuba siyinza kukondebwa mmotoka wali n'emmenya amagulu ng'obadde wanguze ku show n'ojja n'osiba kufunya akabenje ekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwantu omusango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God by the government era ne mode of payment weeri nfuna bulungi bamuwa ssente as receiving nfuna bulungi. Ekyokubiri, mu agreement mulimu nti singa wabaawo obuzibu bwonna obutagenda maaso ate munagenda mu kooti musooka kutuula. Yawaayiriza n'agamba yajja eŋŋaana alimba nze gambye buli kyenjogera nze nyina kamera zijjudde ofiisi yange mweziri yali atudde mu ofiisi yange segedde footage mulina. So ate atya yagula ekivulu contract weeri egamba Eddy Kenzo Festival 2020 temulimu alete contract okisobola mu kooti yonna egamba I own the rights of Eddy Kenzo Festival. Contract yo yali ekoma mu May 24th I think May 24th 2020. Contract yo yali ekoma nga bino tukola bipya. Bannamawulire mulina clips za jjo ng'ayogera yakyeyogeredde lunwe nti eno kikyo gye bakoze si ye yange yakyogedde mu kamera. Yange yali festival bano bakoze concert eno si ye yange yakyogedde wakyaliyo kyekyo yakyogedde kiri ku record yagambye eno si ye yange eyo statement yagikoze kati simanyi oba anagitwendeka atya Tetunagadde otutangaze katulera kuba tuli mu nsonga eyo twaliwoko oluvuuvu muba ffenna abali wano twali twagala festival ebeewo yensonga lwaki tetwabibwanya attention. What really happened on Friday okuba nti bagezaako yimeya concert festival nti Luuba yasindika basabotaginge concert but you used powers n'amaanyi go capacity yo okola nti you overcome that and it didn't go anywhere. It wasn't exploded. Nze saba yali nosaba okwebaza bannamawulire. Luuba yali ayagala kisabotaginga show ng'ayitira bannamawulire. Bannamawulire ne bagaana nga buli gwakigamba mugamba ndeka sigenda kulabika bubi eri bannayuganda ne basirika. Nze sirina maanyi ge nakozesa. Nze nange nali ninze kyeyimirizibwe amala oyimirizibwa kikkirize fayiringe nga mbuuza lwaki worship awo wenyini kati mwenani agala okufuna ne kuba oli agamba nti genda kumutta one nawe agamba bakutiisa kiri. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.